nkwanirizaako omulabi waffe owa program Bible yagamba ki agulumizibwe aweebwe ekitiibwa Katonda waffe oyo nannyini buyinza nannyini bulamu atukuumye nga tukyali balamu okutuusa olunaku olwaleero. Webale nnyo mukwano gwaffe okubeera nti oze tuyige nate n'omulundi guno nga tugenda kunnyonnyoka ku nsonga z'ebibuuzo ebyo byennyini bye mutuweereza nga twebuuza nga twagala okutegeera Bayibuli tuginnyonnyoke kubanga yatugamba nti erina okutuula mu mitima gyaffe. Kale eneetuulayo etya singa tuba tetugisomye, eneetuulayo etya singa tetuba tetugyetegerezza. Ate twagala bw'eba etuula nga ddala ekituufu kye kituulayo so si ebikyamu, kubanga emirundi egisinga ekintu ekikyamu bwe kituula kikwatira ddala tekyagala kuvaawo. Naye katuyingize ebyo ebituufu ate tubitambuliremu bitufuukire obulamu. Webale kujja kutweyungako akyali ewala bambi sambyasambyako osembere kubanga puroguramu eno tewandigwanidde kugisobwa, tewandigwanidde kwesuulirayo gwa naggamba kubanga mu yo tufuna ebigambo eby'obulamu. Olwaleero tugenda kutandika tubikkudde mu Yeremiya. Tugenze mu Yeremiya essuula eya 29 nga twagalayo olunyiriri lw'13. Agamba bw'ati, era mulinnoonya ne mundaba bwe mulinkenneenya n'omutima gwammwe gwonna. Abanoonya Mukama bamulaba era abo abekkenneenya ebigambo bye babizuula ne babitegeera. Y'ensonga lwaki puroguramu eno ekuyamba okunoonya Mukama kubanga tolina wala gy'ogenda kumusanga okuggyako mu kigambo kye kyennyini kye yawandiisa nga yeeyogerako, ye mujulizi omukulu gwe tulina atukakasa nti Katonda waffe ali naffe. So beerangawo mwagalenga nnyo ate omuyigeko asobole okukuluŋŋamya mu nsonga zonna. Naffe kye tuba tumwekwata okulaba nga tuddamu ebibuuzo nga bwe muba mubituweereza. Maureen Namutebi nze ndiwo okutuusaako n'ebigambo eby'olwaleero. Naye ng'era bulijjo tubeerawo n'omuddu wa Katonda. Omusumba Yobu Kimbugwe yatuuse dda era ne mu studio mwali akwesunze kubanga alina bingi byakutegekedde okwongera okutegeera. Nsumba kisanyusa okukulabako ssebo. Nange nsanyusa okukusanga. Nkale ssebo. Omulabi njagala kumwaniriza n'okumulamusa. Amina. Nti Mukama yeebale kukuuma. Ssebo. Yeebale kukulabirira, yeebale kukuliisa na kukunywesa. Ate nawe okubeera ku puroguramu eno. Amina. Bayibuli egamba ki? Batukola bulungi. Bibuuzo birungi ebituleetera okweyongera okuyiga ekigambo kya Katonda. Era ebibuuzo ebyo okuyita mu byo abantu bangi mwe abeeyongedde okutegeera Katonda. Bwe kiri. Bangi beeyongera okutegeera Katonda kubanga wabeerawo okunnyonnyola okutuufu. Ate nekye tubagamba ge mazima agataliiko kubuusabuusa tegajunguluddwa. Bwe kiri. Mazima nga Bayibuli weegamba kubanga tufunye omukisa. Bayibuli eno tugisoma si kumala gagira nti nno tufunye obudde Mukama bw'atuwadde ne tusoma Bayibuli eno kava to kava ne tukola ekintu kye bayita analysis ne tugisoma ate tusaba Mukama kutuyamba okweyongera twebikkulira kati tubagamba bambi mazima so tusaba Mukama abawo omukisa. Amina. Ennyabo n'omulabi waffe yeesomooze nga bulijjo oba yagisoma n'ogimalako giddemu kubanga yo tekalira teringa nti nteekamiza buli lw'ogibikkula eteeka okunyongera okuyigiriza n'okwogiwaza. So ginyiikirireko mukwano gwaffe. Tweyanza musumba puroguramu yaffe katugiggulewo nga tusaba kubanga obudde ddala bumpi. Mukwano gwaffe kitaffe omwagalwa tukwebaza ate era n'olwaleero bw'otuwadde omukisa tuzze okuyiga ekigambo kyo. Omwoyo Omutukuvu gwe tusaba kitaffe atuluŋŋamye betugenda okwogera betugenda okufumitizaako bibeere Katonda ffe bituteekateeka olw'Obwakabaka bwe tukwegaidde ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Omulabi wange tuzze n'ekibuuzo kye twatandikako wiiki ewedde nga Drake yatusomooza bwe yabuuza okunnyonnyoka Abagalatiya essuula ey'okusatu. Essuula gye twayogerako nga bwe twagisoma yali ekwata ku mateeka.
ne tulaba mu nsonga nga bwe twaziraba ayasubwa programu eyo nkwegayiridde osobola okuddayo n'ogisanga oteekamu ekigambo Advento Productions ng'ogenze ku YouTube n'owanulayo program Bible egamba ki ojja kulaba programu eyogera ku nteekateeka ku kibuuzo Drake kye yatubuuza kubanga yabuuza ng'agamba nti munnyambe ntegeere Baggalatiya 3 Pawulo yali ategeeza ki mu bye twamenyaamenya twalaba nti amateeka waliwo amateeka ga mirundi ebiri waliwo ge twasanga mu ndagaano mu ssanduuko ey'endagaano eyali mu yeekaalu era ng'ago gaabajjibwa oba nga gaayolebwa ku mayinja 2 n'engalo ya Mukama yennyini nga ge mateeka 10 ne tusangayo n'amateeka amalala agawandiikibwa Musa mu kitabo era ekyateekebwa ku mabbali g'essanduuko kyo tekyali mu ssanduuko munda kye twayiga omulundi guli ogwayita nti ebiri mu ssanduuko ey'endagaano twasangamu ebintu 3 twasangamu amateeka 10 twasangamu omuggo gwa Alooni ne tusangamu n'emmaanu abayudaaya gye baalyanga nga bali mu lugendo okuva e Misiri nga bagenda mu nsi ensuubize e Kanani ebintu ebyo nga byali bikiikirira Kristo yennyini kubanga ye mugaati ogw'obulamu ye yeerondera abakulembeze ye mukulembeze ow'oku ntikko era nga ye yeerondera abakulembeze ne tulaba nga ekigambo kye ge mazima nga ge mateeka twagenda okuwunzika nga Baggalatiya atugambye nti amateeka ge yali ayogerako ge ga Musa gali 6 ge yali ataddewo okuyamba abaana ba Isirayiri okwekuuma obutamenyagana 10 ate okwongera okubayamba nti nga society community etambula era ekula ekyuka baali balina okwetereza mu nsonga y'ebyobulamu mu nsonga y'ebyokwekulaakulanya okubaawo n'enkolagana mu bantu bannaabwe n'okweyisa okulaba ng'obulamu butambula bulungi ge mateeka ago ge twawunzika nga tulabye nti ago ku musalaba Kristo Yesu yagakomerera olwaleero twagala okulaba paati 2 y'ekibuuzo kino nti bwe gaba gali gaavaawo galiwo agasigalawo Musumba Simboka webale nnyo Moolinya atunnyonnyodde bulungi bonyonnyodde nti amateeka gali 613 gawandiikibwa Musa era ensonga lwaki gayitibwa aga Musa Katonda yamugamba bye yamugamba ye n'abiwandiika naye gane 10 teyamugamba ye yagewandiikira kigaba gabukanamu era n'Abayudaaya bagamba ffe tuli babuulizi tuli batume ba Musa ffe tuyigiriza bya Musa bye yayigiriza byawukana n'ebyo Katonda byalagira kati Baggalatiya Baluumi Bakolinso Pawulo lwayogera ku mateeka nti gaavaawo ayogera ku mateeka Musa ge yawandiika so si Musa ge yateeka mu ssanduuko kubanga amateeka Musa ge yateeka mu ssanduuko tegaali gage ye baamukwasa bukwasa n'atwala ekiwedde n'ateeka mu ssanduuko tegavaawo tegakaddiwa tegatalagga era bonna asoma njogola ndowooza tutandikiraawo ku mateeka age 10 ogenda kisoma mu kitabo ky'amateeka olwokubiri essuula 10 olunya olusooka okumalako olwokutaano tulaba amateeka gano Musa gamuweebwa gatya kubanga basooka ne bagamuwa n'asanga bano nga bali mu kusinza ennyanja n'akwatibwa obusungu n'agasaanyaawo Katonda teyamugamba nti genda kati ogabajje kubanga nagakulaga yamugamba genda oddemu otema enjazi ondeetera ebibajjo 2 nze nga wandiika kubanga gange sigabo somera olusooka 10 olusooka okumaleko olwokutaano tuli mu kyamateeka olwokubiri essula y'ekumi agambye nti mu biro ebyo Mukama n'agamba nti weetemera ebipande 2 eby'amayinja ebifaanagana ng'ebyolubereberye olinnye gye ndi ku lusozi weekolere essanduuko ey'omuti ebyokubiri era n'awandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande ebyolubereberye bye yamenya era onoobiteeka mu ssanduuko
olwokusatu awo nenkola essanduuko ey'omuti gwa sita nentema ebipande bibiri ebyamayinja ebifaanana ng'ebyolubereberye nenninya ku lusozi nga nkutte ebipande ebibiri mu ngalo zange olwokuna n'awandiika ku bipande ye mukama ng'okuwandiika okw'olubereberye bwe kwali amateeka 10 mukama ge yabuulira ku lusozi ge yababuulira ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro ku lunaku olw'okukuŋŋaanirako mukama n'abimpa amateeka ago wadde Musa nga yasooka n'agamenya era Katonda amugamba nti ddayo oleeta ebipande n'abireeta n'agawandiika bw'amala okugawandiika n'agatwala n'agateeka mu ssanduuko. Nsumba tuseeko mabega katono nnyo lwaki yagamenya n'abannyonnyodde dda nti yagenda Mukama n'agamba Musa nti jangu ku lusozi ngenda kwogera naawe kubanga abantu bamusaba Musa ne bamugamba bona asome Sura 18 19 kuva Katonda agamba Abayisirayiri nti mugende mwetukuze munaabe okumala ennaku 3 mwoze engoye okumala ennaku 3 bale Katonda mutukuvu tokwata ku muntu yenna omukazi oba omusajja mu nnaku 3 mubeere batukuvu bwe mumaliriza muddire olusalosalo muluteme okwetoola olusozi lwonna Sinaayi tewaba muntu yenna alulinnyako tewaba muntu yenna alinnya ku lusozi olwo kati awo nno mulyoke musigala awo nzije mbabulire ekyokukola bwe bamala okukola ebyo byonna ng'ayita Musa nga baabagamba nti musigale ate awo mmwe temubaako kye mukola ng'ayambuka ne Musa ng'amala ku lusozi ennaku 40 kaakati ku nnaku 40 ng'ayogera ne Musa naye ayogera ne Musa ng'eno bawulira bafa in fact yasooka kwogera nabo mu kusooka ne bagamba Musa nti agenda ogambe Katonda nti ffe byagenda okugamba byonna tugenda biwulira bwe genda oyogere naye kubanga ffe buli lwayogera amatu gatuluma kati n'ayambuka n'ayogera naye ennaku 40 bw'amaliza ennaku 40 mu kwasa ebipande bino ebibiri ebyamayinja Musa kawansi agenda okutuuka wansi ng'ekiri wansi bintu byatabuse dda bamugamba mu byonna tugenda bikwata nga bagenze badidde mu Alooni bamugamba ffe tukolere ennyana Katonda yatujja mu Misiri ne Musa we babuze ffe twagala Katonda nga Musa bamuvaako ne Katonda nga bakola kayana nga batandika kasinza agenda okutuuka wansi nga bali mu kusinza kayana nga bali mu kuzina balya bakola ki olw'obusungu obwo amangu n'embiro ku Katonda byakabakolera Musa n'akwatibwa obusungu naganigana amateeka kati ntwala gaaki yagamanyirawo ne bw'amaliriza n'akola nabo n'ayogera nabo ne bawulira nga bakoze ensobi ne beenenya kati bamala okwenenya n'abaga nti kati muma mwenenyeza ngenda kuddayo mbasabire ewa Katonda mpulye kyanaŋŋamba bwaddayo n'amugamba nti bagambye bwe batyo kati ddayo era oteme ebipande bibiri biringa bye wamenya kubanga ekikuleeta wano lwaki mbaleeta wano njagala kubangawo eggwanga mubadde baddu temulina mateeka gabafuga gana amateeka ge gagenda okubayamba kati genda oleeta ekipande ng'aleeta bibiri ng'awandika kaana agakwatagana Katonda n'omuntu tosinzanga bifaananyi tolayiriranga bwereere erinnya lya Katonda kitaawo ne nnyoko tolayiriranga bwereere erinnya lya Katonda Sabbiiti gitukuze n'eddala Galiana tobanga na Katonda balawe tosinzanga tobanga Katonda teweekolera kifaananyi tolayiranga bwereere n'eddala Sabbiiti kati agaana galina enkolagana wakati wo ne Katonda kubanga bw'okola ekifaananyi obuvudde Katonda bw'olayira obwereere olayira linnya lya Katonda bw'otasinza Katonda ku lunaku lwa Sabbiiti oba osinziza birala kwegamba mu bufunza ago gali wakati wo ne Katonda n'omukaaga n'agawandiika ku kipande ekirala agali kitaawo ne nnyoko basseemu ekitiibwa oyo muntu munno bw'otamussaamu kitiibwa bose tobbanga obba muntu toyenda oyenda ku muntu tolimbanga tovumanga biki kati ago nago mukaaga n'agamukwasa agambye wano ti weyagamukwasa n'agatwala mu ssanduuko bw'onaasoma mu Baibulani essuula ey'omwenda olunyiriri olwokuna lugamba nti mwe yagateeka mu ssanduuko era amateeka ago ne gabeera nga yagateekamu n'ateekamu n'omuggo gwa Alooni guli ogwaloka otwannyonnyolako n'ateekamu n'emmaanu emmaanu eraga nti Katonda y'emmere gye tulya buli lunaku
omugo gwa Alooni lwaki gwaloka kubanga waaliwo okukaayanira obukulembeze wakati wa Alooni ne Musa n'Abayisirayiri bakoola ettaka libaamira naye nga tenina babamira yabagamba in fact yagamba bano abaali basigaddewo nti kati muddira ebika bya Isirayiri 12 mulonde abakulembeze bafune emigo gyabwe bagireeta ogunaaloka yajja okubeera omukulembeze ogwa Alooni ne guluka n'agamba nagwo gubeere mu ssanduuko kati ebyo ne bibeera nga bya butiribiri amateeka gano gategagenda kukyuka era amateeka ago ge gayambibwako gano amalala olukaaga mwana lwaki lukaaga mwana kubanga gye bava e Misiri baali basinza bikatonda ebirala emyaka 43 ekyokubiri abantu bano nga bali e Misiri baali baddu nga tebalina kintu kye bamanyi kyonna emyaka 43 kati okutandikawo eggwanga eritalina kwegamba bufuzi eritalina nkola nga kintu kizibu nnyo katonda kyava abawandikira manifesto yaabwe yonna ng'agiyisa mu Musa bwe bagenda okutambula eno manifestation eno eri mu kitabo kino eky'amateeka ekiteekebwa waggulu w'essanduuko era mu kitabo ky'amateeka olwokubiri essula ya 3 okumalako lwa 25 26 lugamba nti ne bakiteeka waggulu bwe wabeerangawo obuzibu nga bajjayo eri manifestation eyo manifesto nga basoma wano tubadde tusobeza wano tubadde tutambudde bubi nga baddamu beddaabulula naye nga nekku Katonda ng'abagamba nti tegagenda kuvaawo era Yesu Kristo bw'ajja kye yasooka okwogerako mu Matayo essula ya 5:17-18 yagamba mulowooza najja gadibya sajja gadibya najja gatuukiriza kubanga mbakakasa okutuusa eggulu n'ensi lwe biriggwawo tewaali katonyeze ak'omu mateeka akagenda okusaanawo somayo owulire Matayo essula 5:16-18 Matayo 5 wagamba watya ago ganjawulo era gakonfusinga abantu bambi 5:17 wagamba watya temulowooza nti najja bino si bya Pawulo si bya Yokaana bino biva mu kamwa ka Yesu mwene yennyini agamba atya nnyo temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi otyo sajja kubidibya wabula okutuukiriza 18 kubanga mbagamba mazima nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo ennukuteemu newankubadde akatonyeza akamu ak'omu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna lwe birimala okutuukirira. Genda maaso 19 kale buli anaadibyanga erimu ku mateeka kati wuliriza buli anaadibyanga erimu ku mateeka gano 10 wadde erisinga obutono era anaayigirizanga abantu bw'atyo aliyitibwa mutono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ekitegeeza tajja nagendayo naye buli anaagakwatanga era anaagayigiriza n'agasomesa oyo aliyitibwa mukulu bwakabaka obw'omu ggulu. Bino ebigambo biva mu kamwa ka Yesu. Kati kugwe simanyi kiki kye weegomba kubeera ng'oyitibwa omuntu omusitono ng'eggulu likutunuulira oba weegombebwa okubeera omuntu ayitibwa omukulu. Kati Bayibuli egamba nti agayigiriza eggulu ligamba nti oyo mutuufu mukulu mu nsi. Agamba nti gaavaawo bakulabanga akantuntu. Kubanga ne Yesu Kristo ayogera ebigambo bino. Lwaki mumpita mukama wammwe? Kati mwagala kuwulira bye mbagamba. Bwe muba munjagala mukwate amateeka gange. Yokaana essula 14:15 lunsomere nalwo. 14:15 Yokaana. Agamba atya? Agamba 14. Agambye 15 agamba nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Genda maaso 16 nange ndisaba kitange naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Kaakati Yesu agamba
omwoyo omubeezi omutukuvu oyo okujja okubeera nammwe emirembe n'emirembe ow'amazima oyo ensi gwetayinza kukkiriza oteekeddwa okubeera ng'owulira kyagamba obanga mumwagala munaakwatanga byagamba ebiragiro bye kyova olaba okumanya amateeka gano makulu Yesu Kristo omusajja omugagga yajja n'amubuuza ne mukama wange njagala kumbulira kiki kyemba nkola okutuuka mu oyinza okikkiriza Yesu ansa gye yaddamu nti genda otuukiriza amateeka genda okwata amateeka kakati ekyo no kyekyewunyisa ekyewunyisa kyekino seba oyagala okugenda mu ggulu wuliriza amateeka kye gagamba somayo Luka 18 olunye lwe18 okumalako lwabiri Yesu omugagga amubuuza ku bintu byonna ebiri wano nkola etya okutuuka mu ggulu n'amugamba genda owulira amateeka kye gagamba kati oli bw'ajja n'agamba nti nze njagala genda mu ggulu naye amateeka gaavaawo nga Yesu kamwe akoogeraga nti bw'oba onaatuukayo g'owulira oba noowedde biba bizibu genda tuwulire bagamba tutandikidde ku lemmeka 18 n'omuddu omukulu omu n'abuuza ng'agamba nti omuyigiriza omulungi nkole ki okusikira obulamu obutaggwa wuliriza ekibuuzo kino kye Yesu kye bamubuuza n'agamba atya Yesu n'amugamba nti ompitira ki omulungi tewali mulungi wabula omu yekka Katonda amateeka ogamanyi amateeka ogamanyi nti toyendanga tobbanga tottanga towayirizanga osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko n'amugamba nti ebyo byonna nabikwatanga okuva mu buto bwange 22 Yesu bwe yawulira n'amugamba nti okyaweebuukako mu kimu oweebuukako mu kimu tunda by'oli nabyo byonna obigabira abaavu kale oliba n'obugagga mu ggulu olyoke ojje ongoberere bigenda okukka ng'omusajja atukooteredde lwaki kubanga mu mateeka gano ge yali agamba nti akwata mwalimu etteeka lya samalayizinga oyagalanga muntu munno nga bw'oyagala kati bw'obanga ddala gonna ogatuukiriza genda obitunda ogabire abalala bw'obanga tosobodde kitegeeza togakwata naye nga wano amubuuziza ntuuka ntya mu ggulu n'amugamba wulira amateeka kye gagamba ono n'atayagala kukitegeera n'alaga mbu agamanyi nga kuuma kuva dda n'amulaga nti tagamanyi kubanga bw'amugambye nti genda otunde bino ogabire abaavu ng'ate tteeka erisooka ligamba yagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna ge mateeka ana agali ku kipande yagala muntu muno nga bwe weeyagala wekka ge mateeka 6 agali ku kipande ekirala kati amugambye ku lino kwago amugambyeko gano 6 yagala muntu muno nga bwe weeyagala wekka n'atokooterera kati kitegeeza nti bw'ovaawo n'ogamba nti amateeka gaavaawo eggulu tewali naye ng'ogyeko ekyo maama Pawulo ayogerwako nti yajjawo amateeka bw'osoma byayogera oyinza okwewomba mu Baluumi essuula ey'okusatu olunyiri olwa31 lwogera nti bannaaye kubanga agenda n'ayogera emboozi ng'annyonnyola amateeka gali aga Musa ng'ayogera nti gavulaawo tetukyagakwata kati bw'aba amaliriza ng'ayogera ku gana 10 abuuza nti wadde ng'ekyo kiri bwe kityo twaweebwa ekisa olw'okukkiriza kati amateeka gano 10 tugajjawo 3 agambye kale amateeka tugajjawo olw'okukkiriza otyo kitalo nedda tuganyweza bunyweza kakati Pawulo abeera musajja confusing abantu bw'agamba nti amateeka gavuddewo ate n'amaliza n'agamba nti ate tuganyweza kati kitegeeza taata maama wange Pawulo amateeka g'ayogerako gali ga mirundi 2 ayogerako gali aga Musa agavaawo bwadda ku gana aga Katonda agamba nti tetugajjawo bwe tukkiriza tuganyweza bunyweza ojja kuŋŋamba nti Baluumi ayogerawo ka soma Baluumi essula 6 osoma olunyiri lwe 15 n'olw16 in fact sooka osoma olunyiri olusooka Baluumi essula 6 kale tunaayogera tutya tunyiikirenga okukola ekibi ekisa kyeyongerenga otyo genda lw15 n'olw16 kale tukole tutya tukolenga ekibi kubanga amateeka sige gatufuga wabula ekisa kitalo temumanyi nga
temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira muli baddu b'oyo gwe muwulira oba ekibi okuleeta okufa oba okuwulira okuleeta obutuukirivu. Kaakati maama Bayibuli Pawulo agamba nti singa tujjawo amateeka tutandika okukola ekibi ne tubeera muddu wa kibi ne tuwulira ekibi kye kitugamba, awalala agenda kugamba ndowooza ate awo tugenda kusomawo nga tukomyewo. Agenda kugamba nti sanditegedde nti tobbanga singa etteeka teriŋŋambye nti tobbanga, sanditegedde nti toyendanga singa liŋŋambye nti teriŋŋamba nti kaakati bwe mpuliriza kye liŋŋamba mbeera muddu w'oyo okuyita muddu ye Yesu Kristo. Bwe siriwuliriza kye liŋŋamba mbeera ndi under the law. Bale okubeera under the law kye kino kitegeeza kyabamu bagamba nti bw'obeera nga amateeka ogawulira mulwobeera wansi w'amateeka. Omuntu ali wansi w'amateeka y'ono. Omuntu yenna atawulira teeka kye limugamba abeera under the law. Abeera atya under the law? Kubanga etteeka lisigala likugamba nti tobbanga, likubanja. Oli mubbi ate weeyita omukristaayo ekitegeeza likubanja, oli mwezye likubanja. Kakuwa ekyokulabirako singa wa poliisi ajja ng'anoonya ababbi gwe n'akusanga nga toli mubbi, kuggwe ali awo nga toli mubbi n'oli omubbi ani aba under the law of the police? Ono omubbi kati etteeka liba libanja ono bwe ligamba nti tobbanga ate n'asigala ngabba. Kati nze atabba mba tezimmanja ate linjagazaki? Bigambo biwoomu. Naye katusooke tuwummulemu katono nnyo tukomewo. Era oyo naawe abalala okubeera ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Mu buufu obwo ekkanisa ey'ensi yonna eya Seventh Adventist Church yateekawo okuyiga Bayibuli okw'abakulu, the quarterly adult Sabbath school lesson, n'ekigendererwa eky'okukula n'okutuukirira mu kukkiriza. Okuzibwa kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. N'olwekyo lesson week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda eritajjulukuka, ŋŋamba amateeka 10. Okuviira ddala munda oli muntu mulungi n'ebikolwa ku muntu kabikole ki? Biba automatic. Biba automatic kubanga obikola mu kwagala, obikola mu kusanyuka, obikola mu mirembe. Yogera ku biseera eby'enkomerero okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. Naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwe nti. Yes. Kati nensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri angi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kyenjagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli weewali omugguukiriro ogwa boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki. N'olwekyo we kubanga obadde weebasije ekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno Sabiri paka saa 3 ez'akawungeezi nga twaniza Sabit ku 3BN Uganda, Avento Productions ku YouTube, nange Yonasaani Matov Munagomba. Kulikayo ennyo mu kuwummulamu okwo mukwano gwaffe weebali kubanga okyekumidde ku eno ate n'okubeera ng'okyali mu puroguramu Bayibuli egamba ki. Tuli ku nsonga y'amateeka. Nsumba tugenze okuwummulamu ng'otunnyonnyola ani abeera guilty, ani akwatibwako etteeka, ani etteeka gwe likwata, alikuuma
alikuuma oba atalikuuma atalikuuma limukwata n'otuwa ekyokulabirako ekyomusirikale n'omubbi n'atali mubbi bantu basatu era kasita banoonya omuntu eyabbye emmwanyi omutima gumukubira mabega mulaba yeebuzaabuza bwati kubanga etteeka limukola ki limunoonya kubanga yalimenye kati omuntu yenna atakwata tteeka limunoonya kyova olabanga abatalikwata olw'okuba lisigala mutima nga limulumiriza okuyita mwoyo omutukuvu ng'atandika okugamba lyavaawo nga yeewolereza naye ekyokugamba nti livuddewo lisigala era likubanja kubanga bw'ona ayenda lijja kukukwata bw'onabba lijja kukukwata bw'onatta lijja kukukwata therefore okubeera under the law etteeka liba likunoonya ate weeyita namusumba weeyita mukristaayo kati ate okola biri vice versa kyeriva likukola ki likunoonya naye ye Pawulo atugamba nti amateeka gali gaavaawo kijja kitya okutugamba nti amateeka ate weegali ate akikakasa kumanya akikakasa bw'osoma mu Baluumi essuula eno ey'omusanvu n'osoma olunyiriri olw'omusanvu akyogerako Baluumi kale tunaayogera tutya otyo amateeka kyekibi otyo kitalo naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka kubanga sandimanye kwegomba singa amateeka tegayogera nti tewegombanga kaakati nno vaawo awo soma Baluumi essuula ey'e14 omaleko ey'16 musanvu 14 16 the same chapter musanvu Baluumi essuula musanvu olunyiriri lw'e14 okumalako lw'e16 musajja y'omu yayogera ku mateeka gagamba tuganywereze eddala buliya bwagamba ate awo kubanga tumanyi ng'amateeka ge g'omwoyo amateeka ga mwoyo naye nze ndi wa mubiri naye munaye nze ndi omubiri bambi natundibwa okufugibwa ekibi wuliriza otyo kubanga kyenkola sikimanyi kubanga kyenjagala sikyenkola naye kyenkyawa kyenkola naye obanga kyesaagala kyenkola nzikiriza amateeka nga malungi kale kaakano si nze nkikola nate wabula ekibi ekituula mu nze 18 werekerera awo Pawulo agamba nti amateeka ga mwoyo naye nze ndi wa mubiri kati abantu ekituleetera obuzibu kulemererwa kutegeera nti gw'oli wa mubiri amateeka matukuvu nga Katonda eyagatuwa bwali omutukuvu kigambo kya Katonda kati ogepampalikirako bwereere tojja kugasobola amateeka ndabirwamu ekulaga nti wano munnayo olina obujonjo genda onaabe mu maaso kati gwe bodda ku ndabirwamu n'ogikuba n'ogyasa gwobaako ekizibu amateeka galinga TV ekera ku makya negamba nti gundi eyalidde akalulu gwe nobona akwata ngogadoga tomwagala n'ogikwata n'ogikuba wansi n'ogyasayasa otowanira bwereere TV teyina buzibu kiringanga bano abalaba emipiira n'olaba basimanyi obadde owagira ttiimu ki ate gyotawagira neekuba kati gwe n'okwata TV n'ogimenya n'ogikubako wansi gw'oliko ekizibu kati amateeka matukuvu ndabirwamu ekulaga nti gwe nno oyina gy'oteekeddwa okugenda bakuyambe ye nannyini mateeka yatuwa obulokozi ye Yesu Kristo bwe gamala okutulaga nti okyalimu obubbi ddayo eri ataleeza obubbi kati ekizibu ekiriwo kyekino kwe kulowooza nti amateeka gano gatuyamba go gatulaga obutuukirivu bwa Katonda ne tudduka tugende eri Katonda atuyambe era singa gavaawo ensi ebiwedde naye kaakati nno maama nabana abagakaayanya bw'omubuuza nti waayo bba bw'omubuuza nti waayo oyenda olya ebisiyaga owaayi singa oli ajja n'atwala mukazi wo owulira bubi kaakati ekirala osinza ebifaananyi ebifaananyi tobisinza lwaki ate ogamba nti gavaawo ng'ebyo byonna tobikola kati ekimutawanya kiri eki teeka lya Ssabbiiti erigamba nti jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuza olw'okuba munnaye yagenda ne bamuwabya n'alippira ebintu by'atamanyi gye byatandikira yeekanga bwekanzi ng'ali ku sande abagitandikawo balina mu kwekalakasa bagamba nedda
bwe muba mwagala okufuuka abakristaayo abalungi mugere mubeere nga aba 73 kubanga bo bakyasinzana kunaku lwa musanvu niye eno kabonero kaffe ffe twakatandikawo sande batandikawo butandisi sande eyo lunaku lwelusooka mu bayibuli kyegamba kati olw'okuba oyagala okubuzaabuza n'okubeera n'abantu n'okwekumira mu kibeerabeera ogamba nti amateeka gaavaawo naye ng'etteeka limu lye likutawaanya ne ssebo yakobo yayogera ebigambo yakobo essula 2:10 yagamba nti tosobola kukwatako mateeka 9 owuliriza erimu n'olimenya oba omaze okugonona gonna kubanga Katonda y'omu abyogera byonna nti tobbanga tottanga toyendanga kati gw'oli kulimu lye likutawaanya ate yagambye ne bwe liba ttono bwe liti osooka osomeyo agamba bw'ati nti kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna owuliriza Yakobo naye n'asobya mulimu owuliriza Yakobo kyagamba ono si mu Yudaaya eno si ndagaano mpya wuliriza kyagamba tagambye mateeka 9:6 agamba mateeka 10 agamba ati addamu osoma awantawo maama nto kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka bw'aba akwata amateeka gonna naye n'asobya mulimu ng'azzizza omusango gwa gonna naaki 11 kubanga oyo eyayogera nti toyendanga ate yayogera nti tottanga kale bw'oyenda naye n'otatta ng'ofuuse omwonoonyi ow'amateeka kaakati Katonda kyagamba kye kino amateeka ge gonna tegakyukakyuka matukuvu matuukirivu kubanga tegagenda kuvaawo nsomera Zabbuli 142 Zabbuli 1:19 olunyiriro 1:42 owulire 1:19 1:19 agamba bw'ati 1:19 olunyiriro 1:42 okay 1:42 obule nnene nayo 1:42 obutuukirivu bwo bwe butuukirivu obw'emirembe gyonna n'amateeka ago ge mazima obutuukirivu bwo bwe butuukirivu obw'emirembe n'emirembe n'amateeka ga Katonda ge mazima kaakati wuliriza bayibuli egamba mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe mu Yokaana 8:32 ng'oyagala okubeera n'amazima n'emirembe mu mutima wuliriza amateeka abantu balina stress lwa bubbi abantu balina stress olw'obwenzi obubatawaanya togenda kubeera na mirembe gwe gavutyanke gakola otya ogenda kulwala sukaali ogenda kulwala pressure kubanga emirembe yagikwasa abo abawuliriza amateeka ge obutuukirivu bwa Katonda bulabikira mu mateeka ge era amateeka ago gali mu ndagaano gali mu ssanduuko ey'endagaano okumanya amateeka makulu essanduuko eno nkukakasa Abayudaaya tebamanya gye yayita ng'abasajja abayitibwa Abababuloni bazze okumenya yeekaalu tugenda okuddamu okwolesebwa ku bikkulirwa essuula ye 11 yagenda okunula Yokaana nga essanduuko erimu amateeka eri mu ggulu nga teri ku nsi kuno tegasigala wano kubanga matukuvu matuukirivu tegagenda kuvaawo kwe yasimba omusingi gw'eggulu n'ensi byonna bye tukola bitambulira ku mateeka ago bwesemayo ku bikula 11:19 owulire kubikolera 19 wagamba watya 19 agamba nti ne yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'ebikkulwa ne walabika mu yeekaalu ye essanduuko ey'endagaano ye ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano n'omuzira mungi kaakati ono Yokaana addamu okulabisibwa mu ggulu ng'essanduuko eyali ebajjiddwa ng'eteekeddwamu amateeka gali ng'eteekeddwamu omuggo gwa Alooni ng'eteekeddwamu emmaanu ng'eri mu ggulu
olwali okugirabako n'alaba okubwatuka okumyansa n'okkankana ng'ebyali ku lusozi Sinaayi nga gabaweebwa. Kati obutuukirivu bwa Katonda bulabikira mu mateeka gano. Kakati taata maama, amateeka tetusobola nagakwata, tetusobolera ddala, wabula Katonda atuukiriza by'ayagala muffe okuyita Mwoyo Omutukuvu, kubanga go tegayina kizibu. Era amateeka ago kwagenda okusinziira okulamula ensi ne bamalayika n'abantu bonna, tayinza kugajjawo amateeka 10 era tegalivaawo. Ate tegatuweesa butuukirivu, ekyo nakyo njagala kibuulira abantu, munnaye akiraba okirabe. Amateeka tegakuweesa butuukirivu, obutuukirivu tubujja wa Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Amateeka bwe gamala okuŋŋamba nti nno tobbanga, toyendanga, nga nsaba Mukama ampa amaanyi, Mukama bw'amala okumpa amaanyi nga nzirayo okumwebaza, kubanga obutuukirivu bwa Katonda butuweebwa lwa ssaddaaka gye yatuwa ku musaalaba e Gologoosa. Amateeka ndabirwamu. Therefore, bwe gaba galabikira mu ggulu nga essanduuko eri mu ggulu, kaakati ate gwe n'ogamba nti gaavaawo, nga Yesu agambye nti agayigiriza n'agamba nti nno gaavaawo, ajja kulabibwa ng'omuntu kugamba ali awo atawera, n'agamba nti agayigiriza ajja kulabika nga ye munene. Kati gwe n'omaliza n'ogamba nti gaavaawo, naye ate nga tobba. Bwe bakubuuza obba nti nedda simba. Kaakati bwe bakubuuza nti otta abantu, era singa oŋŋamba nti tutta abantu, poliisi yandikunoonyeza, kaakati ogamba sibatta. Omuntu gwe weesibako Pawulo akugambye nti waayi, kati bwe tumala okutegeera ebyo byonna nti gali 613 gaavaawo, kati nagano kati tukkiriza Yesu Kristo, amateeka kati gano amalala tugagyewo 10, nti nedda tunyweza amanyweze. Kati kitegeeza gwe wennyini weekonfusinga kubanga totegedde bulungi. Kyava agamba mu Basesalonika, agamba nti nno abantu bakyamya ebyawandiikibwa olw'okuzikirira kwabwe. Kubanga olw'okuba bali confused, bakonfusinga n'abaana nabo ne beekonfusinga. Mu bufunze amateeka gano twetaaga okugawuliriza, twetaaga okugasoma. Amateeka ago nno gali mu kitabo kino ekyakuva essula ya 20 olunyiriri olusooka okumalako olw'18. Amateeka agali ku Katonda, enkolaganayo ne Katonda wo. Era omusaalaba ogwo gw'olaba guliwo ng'ekifaananyi ekyogera ku mateeka gano 10. Omusaalaba bwe ogusimba bw'oti, ogulaba ogusimbibwa ekiti ekino ekisimbibwa mu ttaka, ge mateeka ana agagatta omuntu ne Katonda gali bwe gati. Kino bakita vertical. Kati gano gagatta ggwe ne Katonda. Amateeka gano agagatta ggwe ne Katonda yeriwa. Tosinzanga bakatonda balala na wendi. Oli mu kwegatta ne Katonda. Tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo. Oli mu kwegatta ggwe ne Katonda. Owulira? Teweekoleranga kifaananyi, kubanga bw'okikola oba oyawukanye ne Katonda. Jjukira olunaku lwa Ssabbiiti olutukuza, kati ago gali vertical. Kaakati bw'omaliriza waliwo agali horizontal, agali wakati wange ne Morini. Gano galimu kitaawo n'ennyoko kubasema ekitiibwa. Tobba kasawo ka Morini, toyenda ku Morini, towaayiriza Morini. Kwegamba gano kati gano 6 gano gali wakati wange n'omuntu munnange. Kati gavumenti olw'okuba zaagala okuleeta okutabagana mu bantu, zo zaayoolako gano 6 mu nsi yonna ngo6 bagassamu ekitiibwa. Seba aga Katonda 4 bagateekako ebisubi. Kakati omusaalaba ne gubeera nga guliko horizontal part ne vertical part. Yesu Kristo gasamalayizinga n'agamba nti amateeka gali 2 amakulu. Yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna, vertical part. Yagala muntu munno nga bwe weeyagala wekka, sebo omulokola ebyo biyigiriza. Kaakati munnaye Setaani abuzaabuza ebintu ebitegeerekeko ebyanga okumanya. Setaani akonfusinga abantu. Nekiri kimu nti lwaki abakonfusinga? Bo bwe bajja basomako kutandika wano mu ndagaano mpya ku Matayo mpaka ku bikkulirwa
ne beerabira nti endagaano eno empya tejja neegwawo bugwi eyina gyetandikira. Kati abasoma bayibuli tusomera ddala okuva ku lubereberye ne tusoma ne tumanya endagaano empya etuuka etya okuzaalibwa era biriwo ebyajjiramu mu ndagaano empya biriwo ebyasigalayo mu kumaliriza. Amateeka weetaaga okugamanya obulungi agaavaawo kubanga Abayudaaya bakyagakwata agaavaawo n'omuntu yenna ayitibwa omukristaayo amateeka agaavaawo agassaamu ekitiibwa nti gaavaawo ge ga Musa. Amateeka agaasigalawo ge mateeka 10 tegajja kuvaawo mpaka Yesu Kristo lw'alidda. Therefore njagala kwogera nga nziramu muganda waffe yagambye nti Bagalatiya 3 mu bufunze kyekyo kye twagadde okunnyonnyolako naye amateeka magazi ebitabo byonna ebitaano ebya Musa lubereberye kuva kubala Baleevi ekyamateeka olwokubiri ebitabo ebyo byonna biyitibwa ebitabo by'amateeka. In fact abannyonnyola bagamba nti ne Yobu ye yamuwandiika Musa naye bino yeringa samale ya Bayibuli yonna byonna byogenda okusanga mu ndagaano enkadde bakola extension ya bino ebitaano. Kaakati ate n'endagaano empya nebeera extension y'endagaano enkadde yonna. Kyova olaba nga Yesu agamba nti bwe baba tebawulira Musa ne bannabbi tebasobola kuwulira muntu ne bw'anaava emagombe. Ng'ayogera ku Laazaalo n'oli omugagga ng'omugagga agambye ssebo taata Laazaalo Katonda ssebo Ibulayimu sindika omuntu ava eno emagombe ogambe Laazaalo waakiri agenda ategeeza abantu abali ku nsi nti nno bannaaye eno gye tuli wabi. Koyi Katonda oba Yesu bwe batawuliriza Musa na bannabbi tebajja kuwulira muntu ne bw'anaava emagombe. Kyagamba Musa yaliwa by'ebitabo bino ebitaano eby'amateeka bannabbi be baliwa be bannabbi abajja ne baddirira Musa endagaano enkadde yonna. Kaakati bw'obajja waabo kubanga Yesu wayogera wano endagaano empya yaliwo endagaano empya yaliwo mu ekyo Yesu wabeereddewo yali tennabakuba naye ng'agambe n'endagaano enkadde. Kaakati bw'otagitegeera bulungi n'omanya biki Yesu Kristo ebyali muleeta era aviirako wa ng'amaze obikomerera biki ebisigalawo oba mbaze okubeera confused. So tobeera confused ng'Abayudaaya bwe baali confused n'Abakristaayo era nga bwe kiri kaakati. Kama abawo omukisa. Amiina. Bigambo bibadde binyivu nnyo nga birungi kansubire nti mukwano gwange oyawudde ebika by'amateeka gombi amateeka 10 ku mateeka agakolebwa abaana b'abantu agamba munsinziza bwereere nga mubuliza amateeka ag'abantu bwe tutawulire ga Katonda ne tuwuliza ag'abantu kwe kuzikirira kwennyini naye bwe tunaawuliza agage ago ge gatuleetera obulamu kubanga mu ye gatuukirira ayina omwana yoyo ayina obulamu. Kitegeeza nti bw'oba nga okkiriza Kristo ng'omulokozi wo okuyita mu ye mwe tukuumira amateeka kyekisa ekyo kyatuwadde naye nkwegayidde tokikozesa obubi ng'olowooza nti amateeka yagajjawo leka gakufuula omutwaze go gakulaga bulazi nti gakukulembera okutuusa ewa Kristo nti bw'oba olina ekibi yagamba Pawulo kye yatugamba nti bw'ojjukiranga nti olina ekibi manya na kino ntulina omuwolereza omukulu nga ye Yesu Kristo. Kati amateeka bwe gakulaganga obubi bwo ddukiranga ewa Yesu Kristo yagenda okunaazaako ebibi byo. Tweyanziza akaseera k'otuwadde Mukama atuwanguze mu ebyo byonna ate era atuyamba okunnyikiza ebigambo bino kubanga mu byo mwe tugenda okufunira obulamu obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe ate era katusuubire nti nno tugenda kweyongera mu maaso ate mu maanyi. Kale katuwumbe programu yaffe nga tusaba. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna tukwebaza kubanga otuyigiriza omuddu wo n'omuzaana wo abadde balaba programu eno weeyongere okubateekateeka ffenna otuteeketeeka olw'Obwakabaka bwo omwoyo omutukuvu yeeyongere Katonda ffe tuyigiriza ekisinga byonna tubeere ku bantu abagenda okusikira Obwakabaka bwo bw'okomawo. Ekiseera kyo n'okwagala kubeere naffe tukwegayidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama abatukuumire tusinkane mu programu wiiki ejja. Bye bye.